ganye nze senga Ssebango wa kabi siva ku program ku stage yenyini ku stage ne teacher nabajita stage bana gwe banange ngoli ize sweet giant olosa mudeka Play meeting 130 yeah sabe sala esala kuba yezala Tobako wano kabakone teacher ngandi kubukedde manyiwe tubana lunch hour teacher nenywera kacha kati teacher owomerwachi Say I like the way you're smiling, I like the way you're talking, I like the way you're here, and I like to hold your back. Cho, Tizari mufoko recorder class anthropoda Roy Muzange mu order soma bako di readers ato wa order. Stage. Wano kubukadde TV sawa mwenda paka 10 njababo ja aliko okede TV2 nkwaniriza nate mu program ku stage webale nnyo webale ddala okubanga okyatumbudde oba ng'okyatulaba osinzira okubanga otulabira amanya nze teacher Kauchi bulwa mukaaga boti tukwasaganya ensonga nga wena gamba nti stage program yaffe eno tukwata ku industry yaffe tudiscussinga topics ezibazibaddewo mu bbanga lyonna oba tudiscussinga ensonga ezikwatagana ku muziki gwaffe ogwongerako ettofaali siggutoolako oba ate sigguvumirira wabula okutereeza ensonga ezibazitambudde bulungi emyezi mukaaga sofa gitambudde ku mwaka guno gwa 2017 ebintu bingi bitambudde mu industry yaffe amawulire ag'ennaku amawulire ag'essanyu abamu bazadde abalala bafunye obuzibu abalala bafiiriddwa abalala bafudde wako omulungi afulumiziddwa naye nga 2017 ono sofa ali atya according to you Bebe Cool Big Size ayinamu videos ziri nga mukaaga empya era ennungi kumukumu Eddie Kenza ayinamu videos empya nga 5 Producer omu gwaita Nasim ayinamu enyimba empya zatadde video ne audio tulabye ku bana abapya abazze bakuba ekintu kino mu bo omuli Latinum omuli Fig Famaika si bapya mu maaso g'abantu naye nga guno mwaka telisi bakoze bulungi okusinzira ku bbange libaddewo tulina mu the agent ngenda kubanga kunyona ku bayimbi bano bonna mpola briefly era n'olwekyo ku seti yange olunaku lwero ku stage tulinako omusajja munnamawulire omukukutifu era omuwandiisi w'entertainment oba muwandiisi w'ebyomuziki mu lupapula lwaffe olwa Sun ne Bukedde olupapula saidi ya wano gwe bayita Musa Simwanga Case nsanyusa okula Musa Simwanga Amina sewo bigenda bitya muganda alhamdulillah ogamba otya ticha Kauchi embeera gyenda wano ya maanyi embeera bwetu tubeera alhamdulillah ya kizungu ojja jigumira erimu ka sotovu kangume just nokola iko bulungi kusikiriza za kabushenga kangume baloza twachimala manya tubazo kuloza twachikuba nnyo made it life era sebo okusinzira ku set eringa yaberi betula ebulayo nyinako omusajja muganda wange long time gwe maderude naye ngatana nyatu kuvuka w'amaanyi paka kati wafukidde ow'amaanyi mu industry go bayita Nesim omusajja busenga muulya nga kigamu kyulira ku nnyimba nti Nesim Pan Production simanyi bagafuka amanya ga abiri go Pan Production yafuka linnya lyo ba Nesim bongerako bongezi nti yali production yeno Nesim linnya lyange lyaddala ero lindi madye manyi Nesim kati amanya agaddala bampita mukuza kati zino lenyongerako Nesim Pan Production kiba kitegeeza Nesim
yali production webale nnyo kati pan eyimirirawo ebanga on nga bwogamba Nesim Pan kati gafuka manya ko bali kimu mpulira Nesim Pan production nga bwokyogedde yafuka no linnya lyo Nesim Pan production. My baby girl them, the one when me look pan my baby. Nesim Pan production. Odakolwa lero kenya producer omukati kubaliko ku chat njaga tuli discussing mu industry ya face ofa top stories ezibadde mu myezi omukaaga ogitambudde wakavalinga bulungi nnyo tuyatandika ne top story ya Semwanga then production waka nkomewa Nesim ka basoke njoshose ku Nesim ku bibuzo ayine ebintu bingi ebyokuddamu ticha ebintu kuyimbi yali muyimbi kuyimba nadda production ayina abaka abasajja byasigula nabyo osegeera kati ayina ebintu bingi ebyokuddamu wetubatusooka okusigula abaka abasajja sikwe kukubya wetulowooza era siko kwakubyawo mu by the way kati production waka kandalikenda la kugwe Nesim yanatandikira ku incidents je tulina mu industry sofa ya omuvubuko ono obaita dance ye dance oba dance ku mapesa bameta dance ku mapesa ati awo mbuzabuliza muganda wange kuba ku mapesa ngano gemukuba oyinza okuba yajimira namuita ku mapesa nenga ye dance oba dance ku mapesa kati zino keyboards like ge mapesa bamutuma dance ku mapesa gemanya gedala kati gagakozesa mu waka what happened to dance ku mapesa ngagwe akola mu industry era akola mulimu gwe gumu naye ogwa producer era nga distance wakolera okuva mu Jala Live Studios no kwambuka wali okolera si distance nene nakamu nze nganze briefly who is Dance Dance producer ngeyanze okay bwendi era nga nita kola bubi Lewozo jajongera kwa waggulu ngabo tero kugamba bayimini bahukweri sembayo Dance producer nganze nera nga akola bulungi nnyo yoyo kyekyo kasho mmanyiko Dance kale Dance manja kala manyi Dance yani akolera wa yatandikira wa kuba kati mulwadde tasobola kuyogerera kati Dance nga ye abadde akola ku Jala Live wa Frank adda akola ku Jala Live wa Frank abadde akoze ku nyimba awo era ziweraweramu Dance ku mapesa yakola musawo nakola akayimba Your Love akarima namakula kabeta juice wa mango sigade nyizo kuba sizimanyi nenga tumanyi yakola musawo ngawo mwebuzaabuza wa producer nebuzaabuza nyo tetamanyi bya munne tugenderawo tunyonyole ku Dance ono before tugende ku kyekyabawo Dance ndowooza yali kubanze nze mawulire gempulira okuva eri ewaabwe ewaka Dance yali ewaka awe ndowooza gyabeera ne bajja ne bayingira mu nju ndowooza abazigu kati tutamanyi babali bazze kubba oba balina bye bamubanja so yali azze ne bamukuba ndowooza yali yakayingira oba banne babo bagamba yali yakayingira mikwano gye ne giyingira oba abantu ne bajja ne batamanya kiddako bagenda okulya nga akuba nnyo enduulu ne bagenda omutaasa nga bali badduse. That's the story from the neighbors. Just kyali bwe kiti ndowooza bamukuba kiro naye ku makya ne bamusanga mu kitaba ky'omusaayi ku makya ndowooza sawa nga 6 awo naye nga bamukuba nga sawa 6 era 7 Bizi tulubanga lunaku lulamba. Bamukuba okuva sawa 7 just kanoza ne bamuleka ndoza nga ataja kati ku makya sawa nga 6 awo ne bamusanga mu kitaba ky'omusaayi. According to you nga gwali mu production oloza kyakubya Dance simanyi positive kati ate nga mutegese fundraising mutegese okunoonyeza sente nete mmanyi kyekyaletera Dance oyo ate kutuuka mu mbeera etaaga buyambi ekinatuuka kuggwe ne tutamanya kati kyetunoonya essaawa eno kwe kutaasa obulamu bw'omuntu kuba kati challenge ezisinga eziriwo ennyingi bills nyingi nnyo kuba kati room jabada muba mujanjabira like mudwaliro buli lunaku babala emitwalo 5 oshegira buli lunaku babala emitwalo 5 nga onosula kubanga osasulwa buli lunaku bakusasula emitwalo 5 so kati naye emitwalo 5 buli lunaku kati bana nakwata kuza kumujjanjaba oshegira just kubala kubeerawo bwezi sente nyingi nnyo nti lulucha omukulu asulawa
Kwachi nawulirako sigwa mulundi gwo gusosomukuba bamukubako ogwasooka era mu mbeera eyo omukulu asulawa kifo ki omukulu Daniz ku mapeesa asulawa kale omuvubuka asulawa briefly Daniz ku mapeesa bibufaananyi byolaba emabegaawo muvubuka producer era omulungi atali mupya nnyo mu industry naye nga according ku ba producer betubadde tumanyi mupya Daniz ono alina studio mu yasooka eya J Power n'avaayo bwe yatambula mpola n'addako mu studio endala gye bayita Red Records bwe yavaawo n'agenda mu studio endala eya Franka gye tuyita eya Live gy'abadde akolera ennyimba naye nga kigambibwa okuba nti ennyimba zonna zaalina kati katale eziriko nga emboozi y'amalwa kasa kyonna kisigala kyekimu mboozi ya mwenge akayimbi ennyimba ezo yazikolanga dda si mpya katikati nti ennyimba ezo yazikola dda kuba nti namanyako nti oluyimba lwa juice wa mango yo juice yo sweet lukadde ne ku musawo Daniz ku mapeesa kigambibwa okuba mbu si ye mugagga ali awo nti baali bazze kumubba baba bakyali muvubuka asobola mu nnyumba ye gyasobola okusasula etandikirwako emitwalo nga 25 oba 2 alina wuufa ye ne TV ey'okukisenge bwaba yine simu alina smartphone Daniz ku mapeesa akyali ku boda oba ku bigere Allah neta namusobozesa kufuna mmotoka ki ekyalwadde kimuleese omubbisa Daniz ku mapeesa studio mwabadde akolera asasulwa mwezi takolera atasasulwa nti buli luyimba bamusasula kuba woba okulusasula buli luyimba abantu weekozesa baligambye nti buli luyimba alukodingira miliyoni 2 oba mu kitundu netugamba afunye ennyimba 3 mu wiiki ze miliyoni 3 zakoze twaligambye nti asobola okuba ne sente ezo ezimuleetesa omubbisa tasobola sula na sente mu nnyumba zenkanaawo kuba kati omulembe gwajja oteeka sente ku ssimu oba mu banka abamu bagamba nti Daniz gye yava yabbayo data w'abantu wa studios eyasookerako abamu bagamba bamulabula nebamuga akomyawo data waffe n'akolamu ekibuli yali atandisa okukolamu ebintu byo ebyakisewo ebyembeza Daniz ku mapeesa ono abantu balina endowooza endala naye simanyi teyinza kubanga etuukayo eyo kuba guno omulembe gwe tulimu bano basista baffe bangi bw'ate mbu yali akubira mukamugundi essimu kisuubira nti embeera esobola okutuusa ku ekyo Daniz ku mapeesa enkuba gye bamukubamu esukka ku nkuba gye waliga nti nkanga muvubuka munnanga ne ku girlfriend wange kwesere bisinga osooka noweereza message nga ku girlfriend wange bw'atatya n'omulumba nja kukuba va ku girlfriend wange I think that is kisinziira ssebo tebakulya ssente omukazi oyo omwagala kyenkana ki eyo ndowooza yaffe Daniz yakubwa lwa mukazi kuba tenavayo kugamba statement tewalina girlfriend yavuddeyo n'agamba nene statement ya polisi sigirawo choosing gundi bakama be bakozeewo statement ya polisi bakama be Franka yagenda ku Facebook wall ye n'ateekayo okusaasira kwe family ya Daniz n'asaba n'abantu babeere wamu mu ssaala ndowooza fundraising eno kawash gye bakoze kiki ekyakubya Daniz ku mapeesa nze kyeneebuuza kyenjagala kubuuza kati munnamawulire ono kuba kati ono aleke engeri bali mu business yemukiyinza nayo mukubya kati akitya instead of bringing it out baleme mukuba ate oguddako kuba tojja tuluma nnyo kati kambuze munnamawulire ng'ono yali akozeko ku stories entertainment gwe according to ground work gw'olina ne gw'oyiseemu ensonga ya Daniz eyimiridde etya muvubuka munnaffe tulabe way forward ensonga ya Daniz nga bw'oyogeddeko ku nsonga zonna zootematema tetuzirulinga out tetuzijjaawo ensonga yonna ku zootemyetemye kisobola obba kyekyakubya Daniz ojja kugamba omukazi kisobola obba kyamukubya ojja kugamba data kisobola obba nga kyamukubya naye up to now okuva embeera bwe yabaawo tetunafuna police statement ngajja live bwe yavaayo na postinga ku Facebook ye nti biki tulage statement ya police ekyo kati ffe nga abagezaako nnoonyereza kitulaga nti maybe ne bakama be bamanyi reason why yakubiddwa balinamu ensonga zaabwe oba bakimanyi nti kale katukikeepinge on the law nga bakimanyi waki yakubiddwa kwata essimu ez'ebbeeyi ze tulina okuba screenshot ya police statement ogiwanike otegeera wakati wanaawona tetujja mulinda kuwona wakati anti olaba otegeera wakati buli omu kyamanyi nti oli waliwo abantu abayingiramu tumanyi babbi kiki bya mirimu bya bulamu bwa bulijjo bya nfuna abaffe
oba mmwe benyini ba producer banne mmwe benyini mmwe mwatidde engoma vele tulina by the way nolaba ffe waffe ffe mu industry kanjite industry wa producer tetulina buzibu ku muntu yonna twelaba Danis kati nebokebera ku Facebook yange tubaye tuchatting ha Danis nyo kuba kati nze buli producer mukwano we simanyi kiri walala naye nze buli producer mukwano olyoso nayogera simanyi kiri walala kwaye kenyini ayina bye yalimu naye nga ye tugenda tuka ku statement ya Danis tujimale muganda wa ndoza mbufunze w'ekitalo ku nsonga ya Danis ebyo tubirekere Katonda kolaba management wa manager bete bavudde ku official statement wachi omuvubuka wabwe yakubwa kituwa tukola atulaba ku Facebook ya live kuliko enamba gye bataddeko ya mobile money asobola sindikoko kyolina asobola genda ku kawoshi kati ye Danis wanadde engulu ajja tunyonyola wakati buli kimu kirimu vulugu tebirikiriya bulungi naffe bitusobola nga tetugenzeeko mu bantu ba bulijjo abantu bako babonyabonya ne mbasabiriza ssente abali mu industry y'okuyimba nga waka wamwe bamusasulira they pay to download your music they pay for your concerts kati lwakigwo basaba ssente nga boy balwazi tebasabako bayimbi federation yamwe bawa ssente what's the way forward buli muyimbi wona afuna obuzibu ng'otuyita bannayuganda tusasula ekivulu kyo tugula ennyimba z'MB zaffe ne tukumanya ne tusasula production wakawo ticha onyize mutuyita tubawe n'ebyobwerere yet we abakonshuminga waka wamwe tetubayita yanko tuwa byabwerere bwe tubayita okuyimba ku mikolo gyaffe musaba ssente bwe tubayita performinga mu bivula ffe musaba ssente ku masomero okuwulirako abaana baffe ba inspiring musaba ssente mugenda kukomya ddi okusabiriza lwaki temutula ng'abayimbi ne mugamba ffe studio houses ziri mu Uganda tugenda kukwata bwe tuti tulina association tuyambe munnaffe ave mu mbeera eno fe abayimbi abakolera mu katale kano tuyambe munnaffe ave mu mbeera eno kiki mulyekolera ng'abayimbi ne muvayo ng'ovudde kuziika ko bubeera bangi nnyo omuyimbi kabenga yagwa kabenga akyaliko muziika bangi kye muligenda okuvayo ne muyamba abayimbi bannammwe tukyeteeke mu mitima abayimbi naddala abali mu industry si bayimbi bokka industry temiddewo ku bayimbi bokka nga ne baproducer baawo we bali olwa promoter atambuza ennyimba kati ne babuloga nsonyiwa okusala ekirimi ensonga ya Danis yensonga emu eyatuuka ku ani ono ono eyalwala n'asanyalala ayimba kadongo kamu yatambula asolooza yensonga emu kati mu bulwadde bwafunyemu yensonga emu ebeerawo ku buli bayimbi nti abayimbi kituzaayo eri tuyimba tukola sheze ebbeeyi naye twetegekedde how have we prepared for embeera bwetyo bakola association like a movie me see mama everybody watch me woni nana simanyi chonkola pretty mama bebe cool nze muyita nti nakyemalira bebe cool nakyemalira ddala omukukutivu gwe nalinda bye mu nsi ayina bandi erimu abaana ng'erimu ne mutabani we gwazaalira ddala akutte videos zaalina ziringa 8 mutabani utalinawe wadde ka video akalungi wadde ka video koyinza okugamba nti kano katandikirweko gyalina video balimu nga 5 n'abaana video ndala si quality byakulu lwatakwata ku videos ezimu omulundi ogumu nagamba badde ngenda kukola video yakayimba bwe kati kampushinge mutabani nga bwagamba nti is about retire gyagenda okutayalinga okukola video nowensi agambe kati omusingi gwendeeta gwe guno ogwa mutabani wange kale tugaye bandi eganye okuleetebwa nti bali see your blood bayizo ba feelings nakwate ku mwana esawa alete mutabani we akole video emu yiye nga Shasha Vibes kale naye amuzeeko zigaawo kale kuba ziga tukusi yalirawo Shasha twekale yamuzizaako ziga kale oba aganye muzaako ziga amuzeeko Norton Norton tagala kiwulire ekyo nti ziga muli waggulu Norton my brother ziga kuli waggulu kale bebekulu mulabanga nakyemalira mu industry eno nakyemalira mu ngeri simanyi obukyogerako ki then bebekulu naye tumute ekyokuba nti mutabani we tamukutteeko eyo tetumanyi kiri mu pulaani tetumanyi kiri mu pipeline yaabwe tetumanyi ki kwane mutabani we initially amazima gali nti si muyimbi bamaskaleda mu industry tulina bangi tugenda kukola show olulala nga tuneminga bamaskaleda buli omu tumuwa omulimu walina obbeera nti bebekulu erina kukwata kamera nga Faruku Gravity erina bbeera eri wa Mahadi bonna tubaneminga naye ku nsonga ya bebekulu si gwasoso kyogera ne Musuza yakyogerako lumu Kenzo yagamba bebekulu alina interview emu gye yaliko tukimanyi bulungi nnyo Irene Ntale ani Shiba Kalungi
ne David Lutalo beetikka omwaka oguwedde ne bamugamba abayimbi bano nga beetisse nnyo omwaka guli totiddeemu mu ngeri ey'okukkakkanya ey'okuzaala wa mu njogera ennyangu n'agamba baali bakoze ekibaali bandeeseko ekigaasi ne mbakuba ekikono otegeera obwo bwana tebusobola kumpisa kati olabira ddala ku myaka gy'ayina ayina kustandikawo like label na promotinga abayimbi abato oba nayagaliza bano ebyo bigambo bya musuza okwagaliza omwana we ebyo bigambo bya musuza abayimbi abalala tuleke kwerimba na stories erumu zitatu yambi omwana we si muyimbi simukkirizaamu nti ng'ogyeko omuyimbi yenna senga omwana we yali muyimbi twamala tegeera nti muyimbi nga taata we amwanawunsinze officially nti mutabani wange wuuyo naye senga yali muyimbi twandimulabe ne kasengejja before nga bwe twamanya omugenzi gensirakira nti muyimbi otegeera taata we nti yali mu industry mu entertainment kati era ne Kendrick katemba ne Hendrick ne mutabani wa Bebe Cool okubeerawo okuba nti tumwogerako yani erinnya ye Hendrick oba Sally bwerito okubeera nga tukwogerako ssebo ku mpewo zino ez'amaanyi ku shee y'amaanyi ku kisa kya taata we otherwise before nga taata we tanavaayo kukulangirira nti oli mwana we twali tetumumanyi gwe wali omulaba obeera mbidongo wali omulaba wa ssebo era ayitirawo ku sympathy ya taata webayingira bagamba nze mutani wa Bebe Cool njagala kuyingiza mu ndongo okitegeera gwani nze mutani wa Bebe Cool n'ayingira endongo omwaka guno ennyimba eziriko ziringa ennyimba 5 bw'okwata ku luyimba tulinawo oluyimba lwa Yakbenda Malaika gwe alikola tulinawo akayimba kala kebayita Oma kabakyala okuva e Rwanda ne Jostede tulinawo akayimba kala kebayita Tokendeeza ennyimba zonna zigwa wansi w'emikono gy'omukulu ono gwebayita Nesim industry ogiraba otya mu production tulina waba audio production so far for these 6 months nze ndaba industry bwe tutuuse so far okusinziira gye tuvudde industry tugendedde nno ddala wala olw'ensonga kuba buli gwolaba abaali batakkiriza kukyuka nabo bagenze bakyuka gwe wali olaba kugamba industry ejja erinnya so far we tuli tusobola kati okurepresentinga Uganda mu nsi endala tusobola okurepresentinga Uganda mu nsi endala wakati w'obutabeera na mazima bwe mukola nabo oba wakati wabakozesa mmwe ddala abatandika waka oluyimba lw'omuyimbi lutandikira ku producer akola audio gwe lutandikira ku muwandiisi gunojja nolunyumisa n'owandiika ekirungi nga tolunyumisizza mmwe temulina bwesigwa eri babakozesa Nesim wali okolera ew'omukulu gwe bayita Awabadi oba Bashir Bad Production Machindi bwakuba ennyimba ezakutunda ennyo omuli eza Epas omuli olw'omukyala alina akayimba akalungi ennyo simanyi lwaki abantu bakasiima tebakawerokaminga Still Standing akasimba audio waka bulungi video ate yalimu ssente nnyingi buli kimu n'omusajja gwe bateekamu nga naye sita bateekamu buli kimu nga kirungi bwe mufuna amaanyi Nesimu mwekyangira ku baboosi bammwe ebbanga lyewabeera nga bakusuza ku nyumba eya Badi House nga bakusuza gwe ne Epas nga mufata raga nga n'ekiro muzuukuka ne muyimba kuba naye wali muyimbi nga baŋŋamba era oyambako ne Epas nga wano yimbawo bwoti bwe mwafuna erinnya ne mukuba ennyimba zammwe ezaawera nga tuli ku bigere alubamu namba eya Epas va Kampala yonna gwagikola omuli Mariana omuli Gamululu voice Gamululu yakuba paka worldwide questions namudamu remix era ne mikono gyo bwe wafuna amaanyi ago wavaayo n'oga kasiki ayagala maanyi go n'ogenda n'odduka n'okola ebibyo ne Epas n'adduka ze ensonga ezakubiza Danis ku mapensa nti bwe yafuna amaanyi yasooka teyaweyo respect n'addukayo tugenda kukola tutya okuhitinga ensi nga mmwe temulina bwesigwa si kyakuba na bwesigwa ekintu kiriwo ekiti omanyi buli lwokola osasulwa era tukola kusasulwa so kati sente zebakusasudde zokwata naye n'okolamu ki omwana wabeera eka akula like ava ewaabwe
nagenda oba nawasa oba ne bamuwasa nakola ebintu bye kuba sobola kukola ebintu nga ne maama wo bakitawo bazadde mu nga tebabimanya abazadde bafunamu nti omwana bwagenda okufumbirwa aleeta taata aba nekise yogera nti nze mundeetere entebe mundeetere pikipiki mu mwana wange mwe temuzaayo muba bakuzizza temuza muzigo n'ogenda nabona baganze eyo ogira booti kasimu tebazza muzigo eyo navuddeyo kati nakoze studio yange bagita shotgun sounds nagikoze kati etoddayo ku bali navuddeyo nze nesimu kati yakuzizza akuwadde production ywe ebyuma bye birungi ebyebbeyi ne ka AC n'amasanyalaze n'atakufunamu n'otanza muzigo guli muzadde gwagana nafunye mwana wange n'ogala n'okola ebibyo ati kati kiri bwe kiti jukira okola studio wembanga bankozesa nze abeera akola nze abakola gwe ngokola ki nze nyini kyo nze gwaba mukama wange gwaba nsasula that means wonsasula nawe ojjako percentage yaki ebyuma wagula ebyuma n'ofuna nze akolera gwe so that means omuntu yenna kyaba afunye mu mukozi we aba afunamu nnyo mu mukozi we like nze omuntu yenna asobola okuba because this is someone wava mu bading ofunye amaanyi wava mu bading tebakusasula mwafuna butakkaanya oba oyagala kwetongola what happened nafunayo ku sente owamawulire ono alina amawulire agakwatako naye wasibula bulungi mukuwadde ntera ogendayo nembabuuza mukuwadde gendayo nengulayo ne kasoda nobagabulako era omugagga wabeerera ate atandise kwewaana wava ku bading mu mbeera nnungi Bashiri omukubirako ne munyumyamu atera n'okujja n'andabako ku studio studio wagiteekawa eri lukuli nga bakava ngoyisiza ku kigende kansanga lukuli konge nga ku St. Denis Church nesimu oyogerwako okuba nga gwe omu ku bakyasinze okwoza engoma z'abajamaika n'ozikubiramu epasi toli creative n'akamu okwata engoma ey'abajamaika n'ogijjamu katini n'oteekamu kataaki aka ku katini papapapapa n'okwatamu n'osulamu akagambo ne Simpan Production kakati ekintu ekyo mwakikupa ku Washington yakola engoma zenyiriddimu zennyini n'oyira mu Washington yojjukira 10 years 7 to 6 years back leka tunnyonnyole sebo tukulina leero tuli batiitiizi how ffe tetukkiriza nti tusobola okufulumya sound eyaffe identity yasobola okufulumya sound lwaki tusobola ssebo eri uptown obanga alina wuwo ati kati wuliriza kuba kati kino kintu kigenze kyambuka okyegera so ffe nnyini kati njawulira engoma ya Tekino nga just eri mu Tekino ekuba Tekino zino zibaddukirako emisinde Tekino omuyimbi oba engoma ya Tekino kale njagenda mu rock kuba engoma ya rock otojja kikiriza nti nze yagikoze lwaki masikiriza lwaki kati kwe kutya kwolimu mutoza mbaza abajamaika ngoma kijimbuyo jogere toyina ngoma ya mujamaika gyewaloyozeza kati anti njagala ogimu ku nyimba za epasi zonna anti kati njagala ogikwata erinnya ogyogere wano tukisolovinge ng'enseera olovinze tudda mabega production tulina step gye tuliko kati nti weesanga nti pato banking asobola oyimiya nenesimu mu booth Bineman nayimiya naye mu booth Davido nayimiya nkugamba abantu abali respected mu music nti asobola oyimiya mu booth ye Munnayuganda otegeera of course production erina weeraze kati nga wogambye nti industry eno tugenda tugyongera waggulu production wise nze ndabanga abantu kyebagamba oba kyali bekituufu kati gwe olina okumpamula abantu bagamba engoma ennungi zetukuba ne ziyitinga worldwide teziba final touches nga zammwe tobola buli producer golaba mu industry wano muwanyo respect abaddewo reason being nti buli golaba style gyakubya baako nekyayamusiza ku industry olwensonga buli omuntu olina byetumulabiddeko bingi nnyo ate nabo gyebali nkiwaba omuntu basobola kwogera naye nabo balina byebakoze ekitulabiddeko so buli producer yenna alina kyakyusa mu industry toyinza okuwaana nze nga waliwo omwana omulala ali wansi awo underground nga waliwo omuvubuka eyakubanga ennyimba simanyi what happened tuhimba ngamba obugundi anywa nnyo ugundi ono gwe ani yakuyigiriza production wako ono production tewali yayanjigiriza wabula nze ng'omuntu naliwo era mbaddewo
nga ndaba ekintu engeri kitambula sinsinza ate kyanyambako ennyo tinali muyimbi nganze omuntu so we nayimbanga okuyimba kwanyambako kitegeeza kyenali nina okuyimba ngenda kiteeka mu production wano obadde okimanyi nti nessimu bwe bakuba mwalimu mu summertime ne Fefe Busi abasajja wano wadda abasajja wano wadda vidiyo bagikolera busaabala naye ogamba olina emyaka 2 olindako ku kyemyaka babuzaabuza nnyo ku kyemyaka kawuki ogamba olina 23 nze kyolina osooka omumanyi production okuyimba nakutandika ndi muto nnyo Gati njagala tugende ko mukumulako tukomawo mukumulako tugenda kugera ku ba breakthrough artist mu 6 months zino omuli Latinum the agent Fik Famaika Yak Benda Lily Puzzle mpozi n'abalala gwe kicho yogera ku industry yafe 6 months egiseeko kati mu mwaka guno gwa 2017 program ku stage inze teacher Kauchi ndine semwanga case muna mawuli awandika ku entertainment mu Kampala Sun ne Mbuke Dolo Papula ate side eno ninako muganda wange baita Nesim akuva mu Shotgun Sound eranga producer mulungi enyo Nesim Production Why given the Shiba Panda sin we a fire Blazing Kona Nesim Production Why given the Nesim Production Unikama I'm feeling you I'm feeling me too I'm feeling you wayogera nnyo nasirika nnyo wanumya nnyo nakaaba nnyo waseka nnyo watikka nnyo my sukari, my defender, my kachumbari. Rita soldier, my sukari, my defender, my kachumbari. Tenga labu yensika sika. Mereno, nanguno tonyega nyega. Girl, I'm gonna hold you, I'm gonna hold you, I'm gonna hold you. Girl, I'm gonna love you, I'm gonna love you, I'm gonna love you. Way back into time. Old school flashback. Old school flashback. Rita soldier, my sukari, my defender, my kachumbari.